okuva e Busiro, okuva e Bugerere, nga mwenna muzze wano okuleeta oluwalo lwammwe. Mbakulisa amakubo era mbeebaza emirimu gye mukola egyammwe ate n'egy'Omutanda. Neebazaamu abeebugerera ak'ensuso olw'obuvumu okulwanirira ebintu byaffe. Bwe nali njogera nga tujjukira emyaka 31 bukya Kabaka atula ku Namulondo, nabagamba nti tulina abatutawaanya naye tebajja kutuwangula. Obuvumu kikulu kubanga obutiitizi nabwo tebukutiisa. Ate ekiri atabaala si kyekirya n'asigadde eka. Nze nga munnabyafaayo simanyi oba waliwo omulembe ogutuuka guno Omutebi mu nsonga z'obwagazi n'obujjumbize. Njogera bwentyo kubanga omulembe Omutebi gubaddemu eddimu semalimu ery'okuzzaawo Obwakabaka. Kasookedde Buganda ebaawo emyaka nga 9 Obwakabaka bwakavaawo emirundi 2. Chwa Nabakka bwe yabula waayita emyaka bagamba gyalinga 20 kumpi, Kimera alyoka aveeyo Bunyoro okuzza eŋŋoma. Omulundi ogwokubiri gwe ku mulembe Omuteesa owokubiri Obwakabaka ne buvaawo, naye ng'ebintu bingi ebikyuse mu nsi nga n'obwetengereze bwaffe abafuzi b'amatwale baabutujjako dda, naye Obwakabaka twabuzzaawo ku mulembe Omutebi. Kwe kutambuza emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ng'Honorable Katabaazi bw'ayogedde. Guno gwe mulembe ogusoose bukya Buganda ebaawo nga Buganda tesolooza musolo. Obwakabaka nga bwe bulina okutuusa obuweereza n'enkulaakulana ku bantu. Ekiwa essuubi bwe kuba nti abantu okuva mu Buganda baava mu by'okwekubagiza ne bavaayo ne batoola, tugambe nga luno oluwalo, emirimu gya Kabaka ne gitambula. Ekyo si kikuuma. Baali balowooza tuli mmere yaggaaya mu matama ne bagamba katubamme Federo bajja kukwebera kikafuuwe. Mwebale nnyo omwoyo gwa Buganda ogutafu. Waliwo ensonga etukwatako kati eri ku mwanja ey'Emmwanyi, kanjiwa obudde njogereko. Mu mwaka gwa 2013 nga nkasiddwa ddamula twatandika enkola ey'Ettoffaali. Twagimalako emyaka 3 era Ettoffaali lyatuyamba okutuusa ku bantu ba Kabaka obubaka obubazzaamu amaanyi nga twagala abantu baddemu beerwaneko. N'ensimbi twakuŋŋaanya 1000 era bye zaakola ku by'omu abiraba. Ebimu Honorable Katabaazi abibagambye naye nammwe mubimanyi. Bwe twali mu Ttoffaali twatalaga kumpi buli kanyomero k'Obwakabaka. Twalaba obwavu abantu ba Kabaka bwe baalimu. Buli lwe navanga mu Ttoffaali nnyinimu namutegeezanga bye nalabanga, naddala eyo mu byalo, naddala ebikwata ku nnyingiza y'abantu. Beene olumu kwe kumbuuza nti ogenda kukolera ki obwo obwavu bw'olabye? Naye nange bwe mmanyi kuba Kabaka nali mu bantu abeerayo. Ogenda kukolera ki obwavu obwo? Natula ne bannange bano baminisita mu kabinet ne mbategeeza ekibuuzo Kabaka kye yali ambuuzizza. Twasalawo tuddemu
tulime Emmwanyi kawefube ne tumutuuma Emmwanyi Terimba nga enteekateeka eyo tumaze okujjanjula embuga siima bwe tutyo mu 2016 ne tugenda ekiyuuni mu Buweekula abagenda okusamba n'ab'Ekyaddondo ne tutongoza kaweefube wa Emmwanyi Terimba ekyaddako kulambula ebitundu bya Buganda era amasaza gonna twagatuukamu nga tutegeeza abantu nti Emmwanyi Terimba abantu ba Buganda baasitukiramu. Emmwanyi yafuuka emboozi era awo ekitongole Uganda Coffee Development Authority UCDA we yakirabira nti bweba ey'okuweza ensawo ez'akasama obukadde 20 gavumenti ze yali ekigamba okutunda ebweru wa Uganda yalina kutwekwata olw'ensonga nti bye twagambanga abantu ku Emmwanyi ng'abantu babikola. UCDA yajja wano ne tukola endagaano y'okutegeeragana naye tuwa n'endokwa obukadde 10 ne tuzigabira abalimi. Ebbanga lyonna UCDA yali egabira aba Operation Wealth Creation ab'amagye abawummula nabo yabawanga endokwa naye baali bakaluubiriddwa okuzituusa ku bantu kubanga abantu ffe tubamanyi gye babeera era abo ab'amagye abaali mu Operation Wealth Creation nabo baatandika okutambulanga naffe era mwabalabanga nga balina mu uniform. Tubabuulire engeri abantu gye batuyaayaanira ne tubagamba nti tebayaayaanira ffe bayaayaanira Mutanda nyiri Buganda. Okukolagana ne UCDA kyabanguyira bali aba UCDA okutuuka ku balimi ne babawa amagezi ku by'omutindo n'obungi bw'emmwanyi ezirimibwa. Kyokka era twakiraba ffe ng'Obwakabaka nti gavumenti obuvujjirizi bw'ewa UCDA tebumala kubanga obuweereza bw'ekitongole ekyo bwetaagisa okutuuka ku balimi b'emmwanyi wonna gye bali ebugisu erw'enzooli eyo ekisolo eyo mu Kigezi ebushenyi erudde eyo Mwankole ng'ate sinaakwogera na ku Buganda awasinga okulima emmwanyi zino ze bayita robasta. Omulimu gwa UCDA omukulu mu budde buno ekisooka okulungamya abalimi ku nnima esaanidde entuufu. Ekyokubiri okukuuma omutindo gw'ekirime kino eky'emmwanyi nga kiri mu musiri ne bwe kiba kikunguddwa. Ekyokusatu okulinnyisa obungi bw'emmwanyi ezirimibwa. Ekyokuna okuganjisa abantu okunywa kaawa. N'ekyokutaano okunoonyereza ku bisobola okukolebwa mu mmwanyi ng'oggyeko okunywa obunyi kaawa ng'ebizigo eby'okwebyula kuba nabyo bisobola okuva mu mmwanyi. Kale ffe abakolagana ne UCDA ffe ng'Obwakabaka wamu n'ebibiina by'obwegassi ebimu biri wano n'abalimi ffenna tulaba omugaso gwa UCDA. Kati ate bannabyabufuzi abawakanya UCDA bo bakolerera ani? Ffe abakolagana ne UCDA ng'Obwakabaka ebibiina by'obwegassi ebikolagana ne UCDA abalimi ba Ssekinnoomu abakolagana ne UCDA balaba omugaso gwayo. Kakati bannabyabufuzi abagiwakanya bakolerera ani? Era mbabuulidde nti UCDA esaana nakwongera buvujjirizi
etuuke buli wamu. Naye ne kye bakola kati nga tebalina nnyo maanyi kiyamba. Anti era Omuganda agamba nti omubi akira ebbanga. Ne bw'obanga wakati tubalaba kati sibalina nnyo maanyi gayitiridde, naye era bayamba kubanga omubi akira ebbanga. Mpulira bingi ebyogerwa nti omulimi kati kyafuna kitono, nti tusaanye okwongera omutindo ku mpeke. Bagamba nti ensimbi ennyingi ziri mu kusiika kaawa, kubanga atunda ekikopo kya kaawa afuna kinene nnyo okusinga omulimi. Muleke mbabuulire ebyo bituufu. Naye ababyogera ebyo nange njagala kubabuulira bino. Kaawa asiikirwa wali mu maaso g'ekikopo omuntu kyaba agenda okunywa mu katale gy'asinga okwettanirwa. Mukawulidde ako? Kaawa asiikirwa wali mu maaso go ng'ogenda okumunywa. Baganda bange ne bannyinaze, e Bulaaya mbeerayo mmanyiiyo. Ne mu bifo gye batunda kaawa mu birabo ebyenjawulo, Abazungu banywa kaawa bannange, Abamerika banywa kaawa, byonna mmanyiiyo. Kaawa bamusanga oli ayimiridde awo, bw'agamba nti njagola ekikopo kya kaawa, ne baleeta ensigo ze baasiise eggulo limu ne bazissa mu kyuma ng'omuntu alaba n'anywa kaawa, kuba baagala liri eddekende. Kaakati muwulire kino, akiika embuga tamanya ensonga. Muwulire kino, ab'e Brazil balimanye emmwanyi okutukubisaamu emirundi n'emirundi, era bagagga okutusinga. Naye nabo emmwanyi batunda za mpeke kibooko mu Bulaaya ne mu Amerika. Brazil erimu obukadde bw'abantu 200,000, bangi bayitirivu, be basinga okulima emmwanyi. Naye nabo tebatunda nsiike, kubanga akatale tekali Brazil, kali Bulaaya ne Amerika. Ne Vietnam etusinga okulima emmwanyi, etusinga n'obugagga. Naye nabo emmwanyi batunda za mpeke kibooko oba kase, bazitunda eyo e Bulaaya ne China, ab'e Vietnam. So si nsiike, tebatunda nsaano, kubanga ensaano bw'ogikola leero kyagala ng'ogenda ginywa. Kati ng'ensaano ekolebwa Emmwanyi Terimba mugigule kuba yakakolebwa muli wano, naye bw'oteeka ensaano mu lukululana, lukululana n'esimbula ekaliisizo, lukululana ng'erimu ensaano, kaawa gwe bamaze okusiika n'okussa, kuba gwe mutendera ogusembayo ogulimu essente. N'ayita mu Lwera, n'atuuka e Kampala, n'agenda e Busia, n'atuuka e Mombasa, n'omuteeka ku mmeeri, oba n'omutwala Entebbe n'omuteeka ku nnyonyi, agenda okutuuka mu wooteri banywa kaawa ng'eddekende liweddemu. Tosobola kuvuganya n'abali abamusiikira e Bulaaya. Njogera Luganda oba njogera lulimi ki? Basaagala omuntu anaava naga teyantegedde. Kaawa ne ssente eziri mu ennyingi tubimanyi, naye tebisoboka. N'olwekyo toyinza kusiika mmwanyi mu Uganda n'ozituusa e Bulaaya ne bazinywamu kaawa, kubanga eddekende liba liweddemu. Ekkubo eriyinza okutuyamba okwongera okufuna mu mmwanyi kwe kuyiga okunywa kaawa wano ewaffe, era ng'omulimu gukwasiddwa UCDA gukoleko nga ffe bwe tukikola naffe. Buddu, Bushenyi, Bugisu, singa yonna tuyiga okunywa kaawa, kitegeeza nti bano abamusiika beetaaga kase mungi.
kitegeeza nti abasunsula kase bajja kugenda ku mulimi bamuguleko emmwanyi. Kitegeeza nti omulimi ajja kwongera okufuna ssente. Era ne tusiika kaawa mu Uganda ne tuvuganya n'amakampuni g'e Bulaaya agamusiika. Bino bwe biri era tewali asobola kubiwakanya, walina bwina Muleeta. Tosobola kuvuganya n'abasiika kaawa e Bulaaya nga gw'omusiikira Uganda. Oyinza okutta nabo omukago ne musiikira eri mu katale nga muli bannamukago ne mubaako kye mugabana, naye okuga nti gojja kutwala owuwo. Abyogera ebifa mu katale k'emmwanyi tabimanyi. N'olwekyo abakwatibwako emmwanyi nga mmwe abalimi baagala UCDA esigalewo. Lwaki kino kinyiiza bannabyabufuzi? Lwaki ngamba omuntu njala agendako kulaba mmange n'anyiiga nga yazaala nze? Gavumenti yaleeta etteeka ku mmwanyi, omwali obukwakkulizo obutategeerekeka, omwali n'okwagala okusiba oyo abaasazeewo okulegerawo okulima emmwanyi. Nolugamba nti omanye ebiwuka bijja kuva ku nnimiro yo bigende ewa muliraano. Nabuuza minisita eyajja okundaba mu budde obwo nti bwe mba ntunda dduuka eritunda obuwunga n'emigaati n'ensalawo ndiggale, emmese tezivaayo ne zigenda mu dduuka ly'oli, oyo ye nga temunnamusiba n'akolola. Penneti omubaka abyogedde, bakola naye endagaano nti ye yekka omuntu omu yabaagula emmwanyi zaffe, talina wadde yiika. Aweebwa atya obuyinza ku kirime kyaffe? Asalewo obungi bw'ensawo ye zaayagala Penneti, asalewo ebbeeyi ye gy'ayagala otuwa ye Penneti. Tamanyi wadde ekikolo ky'emmwanyi bwe kifaanana. Ebyo si bibagambye eby'ennyonyi etalima muwemba. Saba olima omuwemba gw'ennyonyi neeva nalwo ogulya. Omukazi ono tetumutuume lya bundi lya muwemba, Penneti muwemba. Ndowooza ye Penneti muwemba, naye bwali mukazi n'amuyita Penneti namuwemba. Bwe twayogerako waliyo abanyiiga naye abaffe ng'ekibanyiiza kyeki. Kaakati n'embooza tennabuguma nga bagamba nti UCDA etwala ssente nnyingi ezimazeeko yeetukubye obwavu mu Uganda era eveewo, so tebagivujjirira kimala. Emabega awo era gavumenti nga terina gwe yeebuuzizaako yava mu kibiina ekigatta abalima emmwanyi, International Coffee Organization. Yavaayo okubeera mu International Coffee Organization nakyo kyali kimalako gavumenti ssente. Lwaki yavaayo mu kibiina ekyo? N'olwekyo abantu bwe bagamba nti waliwo ekigendererwa ku mmwanyi tebaba bakyamu. Gw'ate abaffe kambuuze, awatali muliro wayinza okubaawo omukka? Emmwanyi si za gavumenti. Ku kyalo kyewammwe gye muva waliyo gavumenti erinayo omusiri? Emmwanyi si za gavumenti, za balimi. Naye nakino mukiwulire, ne ssente UCDA ezeetwala ezibaluma nazo si za bannabyabufuzi, za bannayuganda. Abalima emmwanyi gw'ate ssebo omwaka gw'ebyensimbi oguwedde akawumbi kalamba n'obukadde 4 eza Amerika, ezo ssente zibalwa zaava mu mmwanyi. Kaakati bannabyabufuzi ekibanyiiza kyeki? Bw'oba tebalina kiruubirirwa kirala lwaki banyiiga?
kubaganya ebirowoozo ku bbago erijjawo UCDA. Sipiika omukyala Anita yawuliddwa ng'ayogera n'ebintu bye tutategedde ebifaanana okubonereza Abaganda. Kwate etteeka lyabadde ly'Abaganda alyoka ayogere ku Baganda. Yampeereza obubaka tuwuliziganya, yabyegaanye mu bubaka bwe yampeereza. Wabula ababaka abava mu Buganda, abava mu Bugisu, abava mu Ankole n'awalala awalimu Emmwanyi baagala UCDA esigalewo. Lwaki ebirowoozo by'ebitundu ebyo tebisibwamu kitiibwa? Bagamba nti ensonga twazitaddemu obusosoze bw'amawanga. Temwabawulidde? Naye eyatandise ebyamawanga yabadde ffe oba ani yatandise ebyamawanga? Kimbuzi. Omanyi bano basowaba bagenda ne basalako embuzi obulago bwe twi. Bwe baba bagibaaga asalako obulago si yabaaga. N'eryoka etunulira omubaazi eyagisse mulala. Eyatandise ebyamawanga ali wano mu Bulaage. Gye gy'abeera tebamanyiiyo lwaki tebamugambako ate ne bagamba ffe. Yaba ffe ebikwata ku bantu betukulembera tetuyinza okubisirikira. Kabaka yangamba genda onfugireko Obuganda. Kino kikwata ku bantu ba Buganda, sobola kusirika. Ffe tulumirwa abantu. Waliyo obukadde bugenda mu 200 obw'amaka agayimiridde ku Emmwanyi mu Uganda. Teebereza. Si bantu naye amaka. Singa buli maka ogawa abantu 5 twogera obukadde 10. Buyimiridde ku Emmwanyi watali kintu kirala kyonna. Tuba babi bwe tukyogerera tuyambe abantu abo. Era mu Uganda tewali mulimu gwonna gukolebwa bantu bangi bwe batyo. Mu Uganda eno tewali mulimu gukolebwa bantu bangi ng'ogw'Emmwanyi. Bwekiba bwe kityo, lwaki UCDA erabirira omulimu guno teyawulibwa ku bitongole ebirala bye baagala okugjawo yo ne bagirekawo? Kasoogedde tutandika kaweefube wa Emmwanyi Terimba awadde abantu 7,000 wano mu Buganda, okuva ku balimi, ku banoga, ku bonna abasunsuze 7,000. Tuluubirirwa abantu kakadde mu myaka 3. Emirimu egitondeddwawo awo tukoze bubi eri eggwanga lino erya Uganda. Waliwo wano weno TV tomugira bona alina akasaati baagala nnyo okwogera Olungereza. Kandwogere naye bwe mbayita mujje mwogere Olungereza. We launched the Emmwanyi Terimba Initiative in 2016, of 2013 to 2016. Coffee growing. Then UCDA joined us and we signed the Memorandum of Understanding, whereafter they gave us 10 million seedlings in Uganda. Later, Operation Wealth Creation also joined us, since they didn't have the reach. It made it very easy for the agency to interface with farmers, whom they provided so that their outreach can get to every corner. The drinking of coffee and to study and explore the byproducts that can. The argument that when you sell is in the final market, the consumer of coffee. And unfortunately, we don't have a big market for coffee at the moment in Uganda. For hot coffee, one needs to retain UCDA. Our roasted coffee cannot, at the moment, penetrate the European and the American markets, which none of us should lose. Which
Ekitone Uganda sigajja atuula n'omulange Mengo n'abantu ba Kabaka bazze okusiikana embuga bavudde mu ssaza Buddu bavudde mu ssaza ly'e Bugerere Katikkiro ayogerako nabo ku ebyo ebikwata ate ku mmwanyi. There has been a number of unsettling attempts by government concerning coffee. They started with the Coffee Bill of 2020, which had bad clauses like one stipulating imprisoning a farmer. The net monopoly over the coffee we have grown with our hands, and they were giving her power to determine the price to offer to farmers and the quantity that she desired. Mulime mwa njagala nnyo banaye okubeebaza munaana n'emitwalo 9 n'ezisobamu. Bwe mpulira nga mukoze bwe mutyo ne bemba nkooye enzuukuka. Bugerere wadde balina ebizibu byabwe ne bajja emirimu gya Kabaka gitambule kati ate nkyanga neebaka emboleera. Tujja kgenda mu maaso tuze Buganda ku ntikko. Tomero batuyimbidde ennyimba naye obubaka obuli mu nnyimba ezo bwe bwa bugenderedde omanya nti ekkubo Kabaka kasirye kubanga olw'omukaaga n'obuwombeefu nkusaba osabeewo ekitiibwa Noah Kiyimba asigale okutugabirako tubeere Mukama tuleke mikisajera omukumenga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe aja Buganda kyava yanaffe tugikumenga. Our future in thy hands. Kasabe tugate ebibatu ate nga tusiibula Mukama waffe Kamala byonna ng'addayo omulembe guno omutebi. Ekitone Uganda sigajja atuula n'omulange Mengo adde mu luwalo teneraliikirizzaamu bayizi 5 bakiikirire bannaabwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Kayunga RR Hospital emitwalo 20 Bakayunga RR Hospital Kaya United Family emitwalo 30 kozesa kumalako n'anteeka 25 badde mwebale nnyo mwebalire ddala. Kako Senior Secondary School emitwalo 20 nsaba otuuke enyimba bw'oginyigiriza nnyo gireeta omusaayi, n'olwekyo naawe weegendereza kubanga oyinza okukola eyo of Parliament who think UCDA should not be rationalized into the ministry. Actually, the clause is saying it should be abolished, clause 5, and should be abolished and its roles transferred to the mother ministry, which is Ministry of Agriculture. Ministry of Agriculture has failed on all fronts according to Auditor General's report. On all fronts, valley dam, foot and mouth disease, locust, I don't know what, so many things they've failed. Goats from Karamoja which were costing 7.5 million per goat and they all died. So we are wondering why Mr. Museveni wants to bring one agent which is doing well. You see, they say even a wrong clock will tell the right time twice in 24 hours. But if we are saying this one among all your agencies, it is doing well, why are you again sticking what you think is right? You are saying it's Operation Wealth Creation that has led to many people earning a lot of money from coffee. No, you also know it. It's Emmwanyi Terimba, which was led by the Uganda government, which has been done for the last 8 years.
and we are not about to stop. We were able this time to collect the highest $1.14 billion. It has never happened. That means we can actually even bring in more money than your oil, which you made agreements for. I know which will be over in 25 years, and we expect it will raise about $25 billion. If coffee can bring $1.14 billion just in 1 year, what if we multiply the production, or we triple? Because our target as a country is 20 million bags. Because right now I think we are about 8 million bags. So if we reach, that means we shall bring in about maybe $3 billion. So in about 5 years, we shall be able to make all the money you expect to make from oil. So I suggest, Mr. Museveni, you might think you want to take coffee from Ugandans, but it might take you instead. Miliya Mwoge, mwebale nnyo, mwebalire ddala okwagala Ssaabasajja Kabaka ate n'okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka. Omwami Ssebaana Kizito Kiruuta emitwalo 10, Ssebo webale Nambaga emitwalo 10, famire ya Bukenya.